Makerere University ettendekero ekkulu mu ggwanga litandise leero okutikkira abayizi abakuguse mu masomo ag'enjawulo. Guno gwe mulundi ogw'75 nga bafulumya abayizi. Ku mulundi guno bali omutwalo gumu 1358 era kukubiriziddwa Chancellor Dr. Crispus Kiyonga. Akasozi Makerere kawuumye enkyaleero mu nduulu ey'olulekereke nga bwe basoma amannya ne beekulisa emisomo. Abasomesa, bannamateeka, abasawo b'ebisolo n'abayizi ba kompyuta ne tekinologiya leero be batikkidde. Ssenkulu Dr. Crispus Kiyonga asabye abafulumiziddwa okussa mu nkola obukugu bwe bafunye naddala nga bamalawo endya embi. We have a lot of arable land in some parts of our country. There are very high rates of underfeeding, of malnutrition. Karamoja, from time to time, our people die in Karamoja, die not because of disease, but because they have not eaten. Dr. Kiyonga yanjudde enteekateeka z'ettendekero okwongera enkolagana gye basindika abayizi okugezesebwa. For the country to get the full benefit of this, I propose formalized relationship with some medium to large scale farmers across the country. The students would be attached to these farms to work with the owner of the farm. Omumyuka we Professor Barnabas Nawangwe akakasizza nti abayizi be bafulumiza bakugu ddala. In order to improve the experience of campus life and alleviate the challenges faced by students with disability, the University Council has established a one-stop disability support center. This center will enable students that are differently enabled to access university services more easily and in a conducive environment. Omugenyi ow'enjawulo omumyuka wa Chancellor wa University of South Africa, Professor Puloleng Lenkabula, alaze obukulu bw'okunoonyereza. Must understand that your knowledge is as equally valid and therefore as the youth and the intellectual capital of Africa, you are not inferior to the rest of the world, and our history and present reality tells us so. And that's why your Vice Chancellor has said, if you don't find employment, you create employment. Abamu ku be batikkidde kuliko Dr. Sekimpi Alozias asookedde ddala okufuna diguli ey'okusatu ku ttendekero lino mu kubangula abasomesa n'okuyimba era wakutaano mu ggwanga lyonna. Nsaba nti gavumenti eveeyo etukwatireko okulaba nga okusoma kwa music mu masomero kugenda mu maaso. Abasomye ne mumaliriza emisomo gyammwe mutunuulire nnyo okutandikawo emirimu, muwe nnyo amaanyi ezo courses ze musomye era muzaagale nnyo. Mwabakyasoma nammwe muteekemu amaanyi, muwulize abasomesa, muwulize bazadde bammwe. Tobeera ku university n'oyonoona biseera byo. Abalala ye Dr. Nakimuli Mariam okuva mu ofisi ya ssentebe wa NRM afunye diguli ey'okusatu mu busomesa. Gattako Dr. Martin Muyingo akulira Makerere College School abeewaddeyo okutereeza ebyenjigiriza. Ngenda kwongera amaanyi ku research akolebwa mu Uganda. Ndabe nti no decision makers get the right information to make the right decisions to all those people concerned, the stakeholders. Study eno gyenkoze egenda kuyamba nnyo okuyamba communities zaffe zino mu Uganda okusobola obulungi okwaŋŋanga ebizibu n'okusalawo amangu kiki bayinza okukola mu mbeera gye baba balimu. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni akiikiriddwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu asimye omutindo gwa Makerere University. As you embrace the world of work, carry with you the spirit of hard work and the desire to make the world a better place. I have no doubt in my mind that you will face the future with courage. You will face the future with creativity and conviction. There are plenty of opportunities out there. Take advantages of the many opportunities to create jobs.
Sabbiiti eno yonna baakufulumya abayizi omutwalo gumu 3,658 nga kuliko abafunye PhD 143. Bya Muhammad Wamala ne Owara Gabdiel Slot TV Omunnyo.